It is always good okuba nti oba oliawo otambula n'olaba ku bintu ebyenjawulo, but at the end of the day this life is not balanced. Babitusi bakugamba nti abamu tuli bampi abalala bawanvu, obulamu obuwangaala tebumanyikiddwa mayitire. Olwaleero osobola okuba nti owangaala emyaka 10 ate enkeera n'ofa, ebintu ne bikusobera n'abantu bonna basoberwa, naye ng'ate life is not balanced. Olulimi oluta balanced basobola okuba nti batta video muko video ono abavuka bano aba B2C. Why B2C egenze mu maaso n'okuba nti ete ennyimba muko video ono awatali return oba magoba tugenda kuba nti tubikutuusaako, naye ng'ate mugakulembedde olunaku lwaleero ye mutabanyi wa Bobi Wine amanyikiddwa nga Solomon Kampala. Yasobodde okuba nti awangula award ye eyasoose, n'asobola okuba nti aweesa Bobi Wine akugata Babi Itungo Kyagulanyi ekitiibwa mu Music Award eno. Yasobodde okuba nti amega mukyala mukulu amanyikiddwa nga Spice Diana, oba senga wamanyikiddwa nga Spice Diana. Award yaki award ki tugenda kuba nti tugikutuusaako, naye ng'ate twalabiko Solomon nga werekeddwako Sharon Kogata Subi ne baganda babala okuba nti bawangula award eno. Yasobola okuba nti amitinga abasajja ab'enjawulo okuli Douglas Wanga, MC Cats n'abagaddewo, era nga yabadde party after party after party after party. Nzikiriza nkubuuzeeko gwe munnanga mpuliriza, wasibye tewasoza otya, webale kuba nti otambula naffe ebbanga lyonna, webale kuba nti otwesiga n'ogamba nti nina okutambula ne Uganda mu Kamoli okusobola okuba nti ofuna amawulire ag'enjawulo. Tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi gomanyikiddwa nga Uganda mu Kamoli, amannya n'eddoboozi bampita Ntambi Jimso number 1 Rich Boya Maxudi Junior. So far omuvubuka amanyikiddwa nga Kampala Kyagulanyi atandise okuba nti akola ebintu ebyewuunyisa. Uganda omuntu olina okuba nti weetega okusobola okuba nti oba oliawo you achieve what you need or what you miss in life. So most of the time people abantu abali serious bagenda mu maaso n'okuba nti baachivinga ebyo bali supposed okuba nti achivinga. Bobi Wine atandise okuba nti agroominga n'okutega omuvubuka ono amanyikiddwa nga Solomon Kampala Kyagulanyi mu bintu ebyenjawulo, especially mu entertainment industry. Era nga wetwogerera Mr. Kampala y'omu ku bana ba celebrity abakyasinze okuba nti babamba Kampala. Okubamba kyeki okukyaka n'okubamba byebimu, oba okuba nti oba oliawo okwetega. Omuvubuka Solomon over the weekend yasobola okuba nti abikola. Omuvubuka ono yali nominated mu Buzz Teens Awards nga Fashion Personality of the Year, ate nga mu bino award mwalimu abantu bangi abamanya, abantu bangi abakabi abagenda mu maaso n'okuba nti babeera nominated, okuli n'omuyimbi amanyikiddwa nga Spice Diana. Solomon yasobola okuba nti awangula category eno mu Buzz Teens Awards Best Male Fashion Star of the Year, era nga Fashion Award eno yasobola okuba nti agitwala nga amaze okuba nti amega abayimbi ab'enjawulo kwogata ne ba fashion star ab'enjawulo, era nga Bobi Wine yabali so excited. Bobi yavudde n'agamba nti I'm proud of you son, ogenda mu maaso n'okuba nti ompeesa ekitiibwa n'okuba nti oba oliawo okukola ebintu byesuubira. Solomon Kampala ono muyimbi, sijja kugamba nti yali muyimbi kubanga career ye ekyali mpya. Bobi ono yagenda mu maaso n'okuba nti amurecordingira akayimba, y'omu ku bayimbi baana basomita basooka okuba nti barecordinga akayimba before even Aaron Hendrick Isali, before even Abamakas. Newankubadde nga akayimba ka Solomon Kampala tekasobola kuba nti katunda nnyo ng'akamutabanyi wa Chameleone amanyikiddwa nga Abamakas. Aba yata akayimba kayita upcoming, the future is coming. Kakubanyimu Chameleone asobola okuba nti amuzeeyo kusomera akayimba kano kafula abastar mu baana abato Uganda, era nga y'omu ku baana abato abasooka okuba nti bakuba hit e Uganda before Fresh Kid. Aba yakola akayimba kano ku myaka I think gyali mukaaga, myaka 5 mukaaga, around 20
2012 there. 2012, yes, 2012 upcoming kayimba kano katandika kakyaka. So nebagamba nti obulyawo Bobi Wine omwana tajja sobola kuba nti abamba. Kampala yasobodde okuba nti abamba. Kampala yemu ku baana bakyasinze okuba nti bakola mawulire e Kampala nti omulaba n'abaana babebekulu ne bakola mawulire, omulaba n'abantu bangi bambi ng'agezaako okuba nti yeeya. So I really salute and respect Mr. Kampala ku ebyo byakola, and like I think future nungi. Babi yabadde so excited okulaba nti omuvubuka ono agenda maaso n'okuba nti awangula, era tumwebaza n'okwongera okuba nti tumusaamu amaanyi okusobola okuba nti akola ebintu ebyenjawulo. Munnange okufuuka famous mu Uganda si kyangu, n'okuba nti abantu bakukkiririzaamu. Abantu babangi bagavudde ne bagamba nti oliawo Kampala yali badde tewangula, naye lwakuba nti Bobi Wine alina amasannyalaze agasobola okuba nti gatambulako ebintu okusobola okuba nti bitambula, era nga wananyini awadi okusobola okuba nti oba oliawo bafuna awadi zabo okuba nti zikola headline since ebintu ebisinga awadi ezisinga mu Uganda tebazikkirizaamu bakozeseza omukisa guno okuba nti bakozesa Bobi Wine. So far Buzz Awards Melton's artist of there, nalabye Palazzo King of the East, Saka Free Boss awards zabadeo nti nebagamba nti Palazzo ye artist of there, nendaba mchala mukulu amanyikidwa nga Vink, nalabye abantu bangi. Brina yafunye TikTok, Brina oyo muvubuka oyo kana kakavubuka kafunye TikTok personality of there, kasobola kwandika wangula n'abantu bangi bagenze maaso n'okuba nti bawangula. So lwekyo atujja Government Kongs everyone yawangudde mwezo awards. Big up on yourself. Nga utuvao katusobola okuba nti tubaleetera akayimba kaba B2C akabanyikidwa nga Balance. Balance ekayimba kaba B2C akapya basobola okuba nti bakateera ekifaananyi. Bagamba nti obulamu buno tebuli balance. Ojja kusanga ng'oli muwanvu, oli mumpi, oli muddugavu, oli mweru, oli mwavu, oli mugagga, oli muyimbi, oli mubbi. Kwegamba obulamu bw'ensi butawaanya, newankubadde ng'ate batadde akayimba kano. Jjukira abayimbi tebali mukola mu COVID, nti kizibu nnyo omuntu okuba nti ateekamu ssente ze. Mulaba abayimbi abatakyafa ku entertainment nti totally baganira ddala okutta ennyimba. David Lutalo, tulaba abayimbi bangi naye B2C basobola okuba nti even last year basobola okuba nti batuwa akayimba akomu akasobola okuba nti katunyumira. Bakayita mundaawo. Mwali mukyala mukulu amanyikidwa nga Linda Dani mu vidiyo eyo, ne batta ennyimba endala. Ne guno omwaka batadde akayimba akapya, naye ng'ate akayimba kano bambi B2C akatadde, naye ngenda kubebaza nti bebale kukopa. Omanyi like otayogere ku bintu bwe biti industry ntojja kunyuma. Akayimba kano bakakopye e Nigeria ku muyimbi omugwe sijja kwogera, but I think we shall not give up if we tubanga tutambula. Inspiration osobola kufuna inspiration nesi kukopa nga bali we bayimba gwe n'okikwata n'okikopa n'okiguza Abannayuganda no interpreting sina kuba luno oluyimba si by interpreting oluyimba lwa Nigeria luyakola ne baluteeka mu Luganda ne bateekamu kakazungu katono and still ne bata video. I don't support this thing personally. Sikiwagira asikirizaamu era nze sikiriza mu bantu bakopa newankubadde nga bafani baabwe kirabika bye baagala. But if you want to take this industry to another level, if you want to be in competition with the artists outside the country, we should accept, we should set our own trend, not copying other people's trend. The reason as to why this industry is behind these days, it is because people are not creative enough. Uganda is not creative enough to put out their finished product nga tewaliko kakope kalala. Things are twafuuka ba China. Nti China ekopa ngoye engatto bikima simu, wano ffe tukopa music. We are duplicating other people's music and still we want to compete with them in the same market, especially when it comes to awards. Recently B2s have been nominated and they lost because of that. So in all, we need to go back. We need to get back on our roots. We see what we're supposed to do. We sort out those issues without even wasting a lot of time. Today you're doing this, tomorrow you're doing that.
No. We need to get back to our roots. Thanks for watching. Thanks for listening to me. I am Tami Chimso, Rich Boy Maxwell Junior, made in Uganda. We really love you. Thank you for supporting us, loving us. Go ahead and subscribe. We shall give you more information, news, updates, and all that. Uganda Kamal is the channel you're watching and listening to. Thank you very much. Hey family, this life no balance. Life no balance. Never kuba No balance. Money you Never kuba no balance. Liverpool no kuba. Ulira ekisinga okuluma. Kyeko okumanya this life no balance. Abasajja abakuyo okuva ku ntandikwa paka kati. No balance. Nera waliwo. Olunaku lw'olitegeera nti Arsenal eri mu kyokunaawo olitegeera nti goli mu kyakutaano. Life no balance. Okay, life no balance. Tell them, bro. Yeah. One XBet. We are again on 1xBet era nga tubajjukiza nti tubetinga emipiira, tubetinga buli kintu kyonna ekiri bettable. Ekintu kyakyo ng'osobola okiteekako sente n'ofuna sente nyingi. Noteekeko Arsenal sente z'owangula sente. Teeka ku Manchester, Like a Liverpool wamba. teeka ku Chelsea, whatever team you support. 1xBet tells you that bet today and win with 1xBet. Yeah, man. 1xBet ekugamba nti gwe just registering omale oteekeko promo code B2C Kampala Boys ogenda kufuna 200% bonus nga wakaregistering. First deposit. Yeah, man, and remember, betting is addictive and can be psychologically harmful to people under the age of 18 years. If you're 18 years and below, please do not. Don't. Ate oba mukulu nga ffe, Don't bet. Take it away. No Kati balance. ffe ng'abakulu ngenze ku betinga ku Arsenal.